Abuterefu omukutukoli gwa Sama Uganda Media nakolwa lero nga ekibiina kya National Unity Platform bwe kyasabye bannayuganda mu district kya mentioninze okubanga basobola okubaawo okubawa emikono abannayuganda babukeza nko kwazigenza okuwera ssaawa 11 nga bali ku National Unity Platform nga bazze okubanga bawayo emikono eryo December president okubanga ate anominating bwa olunaku olwokubiri ensonga kito bagambye nti kagwake ketonye kulwokubiri luno agenda kuba nominating wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Fesona kolwa lero ne process ya vetting ku babaka ba parliament nayo erimu kubanga egenda maaso omubaka w'ebutiru Masaba Faustin naye yatusedda okubanga yeetaba mu vetting asigenda balaga faces abantu kubanga wajjudde nnyo ngenda kubalaga zino za babaka olwa security n'ebyokwerinda ne government jetukoleramu oba oliawo eyamusibira mu bwaso nenga ekishebe kyonna kijjudde nenga eno yembeera for now eri mu kubanga egenda maaso ku process yabo abagenda okubanga ate banominatingibwa olunaku olwaleero tulinawo mitiyana ne districts endala ez'enjawulo weziri olunaku olwaleero baganda bange basebo ne banyabo abali ku mukutu gwa Sama Uganda Media mbeera bweti bwekyali yakimpowooza mpolampola ne waggulu eyo abantu bali mu kuwaayo mikono kumukumu bawaayo mikono kumukumu ebagamba era sekutale general yakirimu nendaba mugamba wakiri emikono bwegigaana okuwera kanso mbadde nsaba n'amagulu tugateekeyo so abantu balaze omukwano balaze president omukwano kyekiri mu kubanga akigenda maaso mukukikoli gwa Sama Uganda Media ngenda kukola mu katono nnyo bwenti ate ngenda kuba nkomawo okwongera okuba updatinga mukama bankumire kankomewo mbawayo ku live kati mugishare eno